abantu balwadde emibiri gyonna mirwadde kubanga bali bubi. Njagala onneetegereze bulungi. Omuntu ng'alumwa kansa wa mu musaayi, kansa wa kibumba, kansa wa magumba, nti batuuse omanyi bwatuuka ku grade 3 mwabamanyi abasomako oyo simuvumula kubanga baba bagenda kutemako okugulu oyo simuwonya naye ng'akyali ku grade 1 grade 2 watandikira tannatuuka kugamba nti ali mu ddokooli wakusala oluba ofuuse kusalako mutwe ate olwo togenda kukola ki togenda kuwona. Basebo ne banyabo kansa oyo muvumula nowona tujjanjaba amawugwago ne bwoba obadde tosamba mupiira noddayo nosamba omupiira nogenda amawugwe ne gabeera nga gassa bulungi bino bialaje byonna nga bitukudde. Oyinza okusanga omukyala kiri kyobadde onnyonnyola nga omukyala tazaala naye waliwo obutafaali obuzimba amajigali ag'omukyala okubanga gadda waggulu n'omwami nga gakula doozi njikuweera emyezi eki 3 ne tuzimba obutafaali obwo nonya noddamu n'ozimba. Abantu bazimba mu nnyingo muno n'omusanga bamukuba mu kiiso okumunuunamu amazzi nga bakuba mu kiiso okumunuunamu amazzi. Bwenziza njaba ennyingo ezo odda n'emukati n'osanga omuntu nga takyatambula abebbera bubebbezi takyatambula abebbera bubebbezi. Bwenzija njaba oyo n'oddamu n'odduka emisinde n'obeera nga weeyagala kubanga abantu baffe endya gye balyamu mbi. Tawulira omuntu bwe bagaa nti alina puresi ey'owaggulu kakati puresi ey'owaggulu omusaayi guba gulinnya bulinnyi nga bwe gugenda waggulu gudduka nnyo. Kakati ne bagamba omuntu alina puresi ey'owansi kati bwe gukka eno teguvaayo omutima ne gutandika okusika empewo n'oluzinga nga tossa kati eyo yeyawa ekyo kiriko eddagala okigabirako eddagala ku puresa nga gwe puresa omuyina yakulemerako emyezi 6 nga kiwedde. Nsakanya nange nga setya nga nangirira nze eri abantu